Kale katusome. Twategeddewo ddawo tusoma The Great Controversy chapter yo 13 page 123 mu Luzungu, mu Luganda 53. Agamba bw'ati nti waaliwo olumu amaka gonna lwe gasimbibwa mu lukiiko lw'abalamuzi. Nsonyiwe omwana we mugjewo. Nga bavunaanibwa obuteetaba mu mmisa ne basinziza awaka. Bwe baabuuzibwa ekibuuzo kityo, omwana asembayo obuto kwe kwanukula nti, tufukamira ku maviivi gaffe ne tusaba Katonda abikkule ku magezi gaffe era asonyiwe ensobi zaffe. Tusabira kabaka waffe obufuzi bwe bube bwa mirembe era abeere n'obulamu obw'essanyu. Tusabira abafuzi Katonda abakuume mirembe. Ebyo bisoma mu Weekly B18 Church oba chapter ey'omukaaga. Abamu ku balamuzi baakwatibwako nnyo ekyennaku. Taata n'omwana we ne basalirwa ogw'okuttibwa nga bookebwa omuliro. Waaw! Bannange! Ekiruyi kyabayigganya abantu ne kyenkanankana n'okukkiriza kwabattibwanga. Nti ekiruyi kyabayigganya abantu ne kyenkanankana n'okukkiriza kwabattibwanga. Kiki kyagamba? Nga bakkiriza nnyo mu kutta, ng'ate n'abattibwa nga bakkiriza nnyo mu ekyo kye bakkiriza. Ebintu bwe bituuka awo. Wow. Nti nga si basajja bokka wabula n'abakyala ab'emibiri emigonvu awamu n'abawala abaayolesa obuvumu bwabwe. Omuntu omulala kakati ku mulembe guno ayinza okugamba baakakanyalanga. Baakakanyalanga nabo ne babookya. Okay. Agamba bw'ati, abakyala nga baguma okulaba nga abaami baabwe battibwa bookebwa era ne babayimbiranga n'ennyimba awamu n'okubagumya nga bali wakati mu muliro. Abawala nga bagalamira mu ntaana zaabwe nga balaba. Twakizuula nti abakyala abamu bo batuuka ekiseera bo nga baba baziika balamu. Yes. Ng'abaami bo babatta bussi. Agambye nti ng'abawala bagalamira mu ntaana zaabwe nga balaba. Gy'oba bayingidde mu bisenge mwe basula okwebaka oba okugenda ku bulabba bookebwe omuliro nga bambadde ebyambalo byabwe ebisinga obulungi. Gy'oba bagenda ku mbaga. Ebyo era olina bw'obisoma nga mu byafaayo nga wali waggulu 18 chapter y'omukaaga. Mu biro obukaafiiri we bwayagalira okusaanyaawo enjiri. Obukaafiiri we bwayagalira okusaanyaawo obukristaayo. Oli bw'agamba nga obukristaayo kitegeeza kwe kukkiriza kwa Kristo. Omusaayi gw'abakristaayo gwe gwali ng'ensigo ezaasigibwa. Laba Tertullian Apology paragraph eya 5.
Okuyigganya ne kwogera bwongezi muwendo gw'abajulizi ab'amazima. Nti okuyigganya ne kufuuka ate okwongera obwongezi omuwendo gw'abajulizi. Nga Roma Obukatuliki Paapa atta ate abakkiriza enjiri ya Kristo nga beeyongera bweyongezi. Anti obwakabaka bwatuuka n'okugwa eddalu olw'okulemwa okuzikiza obumalirivu bw'abantu abeeyongerangako buli mwaka. Bwatuuka n'okukola ebikolwa eby'obukambwe ennyo naye nga buteerere. Obukristaayo bwamala ne bufuna eddembe lyabwo ery'okusinza Katonda mu biseera Omulangira William ow'e Orange we yafugira. Enjiri yeeyongera okukulaakulana okuyita mu kuyiwa omusaayi gw'abayigirizwa eyo ku nsozi z'e Piedmont mu malungu g'e Bufalansa awamu ne ku mbalama z'ennyanja e Budaaki. Wabula yayanguwa nnyo okuyingira waggulu eyo mu bukiikakkono bwa Bulaaya. Bwe yatuusibwayo abayizi abakomawo eka okuva e Wittenberg. Yatuusibwayo waggulu eyo yatuusibwayo abayizi abakomangawo okuva eka nga bava okusoma mu University y'e Wittenberg. Ebiwandiiko bya Luther nabyo byayongera okusaasaanya omusana. Abantu b'obukiikakkono abaali abangu era abavumu ne bakyusibwa enjiri okuva mu bulyake, okwewulira n'obusamize bwa Ruumi, ne baaniriza amazima ga Bayibuli agaleeta obulamu era agategeerekeka obulungi. Towson, omuzza w'ekkanisa obuggya okuva e Denmark, yazaalibwa Baruumi. Omulenzi ono yalabirwawo okuba omugezi era yayagala nnyo okusoma, kyokka n'alemesebwa olw'embeera y'abazadde be. Bw'atyo n'ayingira obuseminaaliyo. Yayagalibwa nnyo wano abakulu olw'empisa ennungi awamu n'obumalirivu nga kw'otadde n'obwesigwa bwe. Bwe yeetegerezebwa n'alabika ng'alina ekirabo ekiyinza okuba eky'omugaso eyo mu maaso mu kuweereza ekkanisa. Ne basalawo ayambibwe mu kusoma mu zimu ku ssettendekero za Bugirimaani oba mu Budaaki. Omuvubuka ono yaweebwa omukisa okwerondera essomero gye yandyagadde okusomera kasita litabeera Wittenberg, nga tebaagala ayingirwemu butwa bwanjigiriza enkyamu. Bwe batyo bwe baagamba. Mujjukire waliwo gwe twalaba eyali omugezi naye omuvubuka bw'atyo. Katulabe ono Towson, omuvubuka ono Towson yalondawo Cologne erimu ku masomero agaali
era nga nakati amatwale ga Ruumi. Kyokka yawulira nga yeetamiddwayo olw'okugobereranga enkola emu mu kusinza. Era kumpi mu kiseera kye kimu n'afuna n'ebiwandiiko bya Luther. Yabisoma nga bwe yeewuunya era nga musanyufu, era n'ayagala nnyo Luther abeeko omusomesa we, naye nga bwe yandikoze yandibadde azizza omusango eri abakulu abaamutwala n'okufiirwa obuyambi. Kyokka yasalawo era mu bbanga si ddene ne yeewandiisa ng'omuyizi e Wittenberg. Bwe yakomawo e Denmark kwe kuddayo mu bulamu bwe obw'obuseminaaliyo. Tewali yamusuubira kubaamu njigiriza ya Luther, era teyategeeza muntu yenna ku kyama kye, wabula yafuba nnyo okubalaga nga bw'ali omuwulize baleme okumuteebereza. Eno nga bw'abategeeza okukkiriza okutuufu era n'obulamu obutukuvu. Yabasomeranga Bayibuli nga bw'abannyonnyola byetegeeza eby'amazima, era n'ababuulira Kristo omutuukirivu w'omwonoonyi, era essuubi lye lyokka ery'obulokozi. Ekirungi ne kijjula okubatta, ekiruyi ne kijjula okubatta olw'omuntu gwe baalabamu essuubi nti yalirwanirira Ruumi. Yaggyibwayo bunnambiro ne bamutwala mu kigo ekirala gye baamusibira ku biragiro ebikakali. Ate ekyamukuba enkyukwe be basasedooti abakuumi be abajja bangi bwe baayatula nga nabo bwe bakkiriza Obuprotestanti. Yabategeezanga ku mazima ng'ayima mu myagaanya gy'emitayimbwa mu kkomera mwe yasibirwa. Singa abakulembeze b'eddiini e Denmark baali bakugu ekimala mu kulwanyisa obulimba ng'enteekateeka y'ekkanisa y'e Ruumi bw'eri, eddoboozi lya Tusman teryandizzeemu kuwulirwa. Kyokka mu kifo ky'okumusibira mu kkomera ery'omu ttaka, baagoba mugobe mu kigo. Kaakano nga tebakyamuyinza. Ebbaluwa ya Kabaka ewa obukuumi abayigiriza b'enjigiriza empya nga nayo emaze okufulumizibwa. Townsend
n'atandika okubuulira. N'ayitibwanga mu makanisa mangi, abantu ne beeyiwanga eyo okumuwuliriza. N'abalala bangi nga nabo bwe babuulira ekigambo kya Katonda. Endagaano empya eyakyusibwa mu lulimi Oludeeni oba Oludenishi nayo neesaasaanyizibwa nnyo. Okufuba kw'obwapaapa mu kusaanyaawo omulimu ne kugwongeramu bwongezi kugaziyiwa mu bbanga si ddene. Denmark n'ekkiriza enjigiriza eno empya. Sweden nayo ng'eriyo abavubuka abaanywa ku nsulo y'e Wittenberg abaatwala ku mazzi amalamu mu nsi z'ewaabwe. Babiri ku bakulembeze okuzza obuggya ekkanisa e Sweden omuli Olfa ne muganda we Laurentius Petri abaazaalibwa omuweesi okuva e Örebro, abaayigirizibwa Luther ne Melanchthon, ne bafuba nnyo okuyigiriza amazima ge baayiga. Okufaanana n'omusawo w'ekkanisa omukulu Olfa, naye n'akyamuukiriza nnyo abantu b'ewaabwe olw'okubeera omwogezi omulungi era omukyamufu. Ate nga Laurentius afaanana Melanchthon eyali omuyivu, omwegendereza era omukkakkamu. Bombi nga batya nnyo Katonda era bayivu mu ddiini, ate nga tebayuuzibwayuuzibwa mu kutegeeza amazima, kyokka n'obwapaapa nga tebutudde, anti abasasedooti baasokaasoka abamu abatalina na kye bamanyi wabula obusamize. Baasokasoka abantu abatalina na kye bamanyi wabula obusamize. Era wangi nti baabasokaasoka ebigambo anti nange mbadde amakulu nga sigalaba bulungi kanzeemu. Kyokka n'obwapaapa nga tebutudde, anti abasasedooti baasokaasoka abantu abatalina na kye bamanyi wabula obusamize. Atugamba nti abayivu bano nga batambuza omulimu ogw'amaanyi gwe bajja e Wittenberg okuva eri omuyigiriza omukulu Martin Luther, nga bagutambuza mbuna bano baali tebatudde, anti baasokaasoka. Kirabika omukyusa wano waliwo ke yabuuka, ndooza baasindikayo oba bano be basoseesosa ebigambo. Okusookaasooka kuba n'okubuuliriza natyanga ekiwa ebyo kwe kusookaasooka. Ng'osookaasooka omuntu omuteekemu by'oyagala. Egambo obuggyemu ebigambo oyagala kubiggya mu ye n'omusookaasooka obuggyemu. Kale katwengere wano. Era emirundi mingi Olfa yayiikirwanga ogubinja gw'abantu, n'emirundi egimu n'awoneranga watono okuttibwa. Eky'omukisa omulungi
ng'abazza b'ekkanisa bano Kabaka yabaagala nnyo era n'abawa n'obukuumi. Mu biseera ekkanisa y'e Ruumi we yafugira, abantu baali bazziddwa mu lupokero lw'obwavu n'okunyigirizibwa, nga tebamanyi byawandiikibwa, ng'eddiini yakumimwa na mikolo omutali musana gumulisa mu birowoozo, kumpi nga bazzeeyo mu nzikiriza z'obusamize n'obukaafiiri obw'abajjajjaabwe. Essaawa zaffe bannaye bwe ziti bwe ziwedde, naye tuli ku byafaayo bino. Tugambye abantu ba Katonda bano abaziba obuggya abaana abaava e Wittenberg nga batambuza omulimu, oba paapa bwasindikangayo ebibinja ng'oluusi bagenda ne babawakana nabo, oluusi ne baagala n'okubatta, naye nga ebibinja bino tubimanyi mwabangamu n'okwefuula okwagala okubafaanana, naye mu ngeri eyo nga baagala okubatta. Kwegamba obubi buzze butambula bwe butyo nga bubi mu kwefuula, naye nga bugezaawo kusaanyaawo Katonda. Kwegamba okulwanagana wakati w'obulungi n'obubi kukyagenda mu maaso, ne gavumenti ez'ensi zikoppa ennwana eno ne zizikozesa ku bannaabwe. Katusabe omutukuvu Mukama Katonda waffe, tukwebaza, tulabye okufa okunene okw'amaanyi, engeri gye battamu nga baagala basaanyeewo, ekyokulwanyisa eky'amaanyi eky'okutta, ate Mukama n'ositulanga okukkiriza okw'amaanyi ate okukkira okw'abassi. Abantu bo ne bayongeranga bweyongezi okuwera okugoberera amazima. Otuyambe nno Mukama, wakati omulabe ng'atambuza amazima ge, otuyambe okulaba amazima go, tusituke nga mu nnamba ennene okugatambuza. Tuleme Mukama kwekkiiranya na bubi olw'okubanga tutidde, era bw'otunuulira abantu bano baleeta kati mulembe guno, abantu bagamba bagondi baali badakakanyavu, abo baali balina kugonda nti emirembe gye twagala. Mukama Katonda waffe, bingi bye tukusaba, naye bw'olabanga Mukama tetubisaana tubituwa, tuwe ebyo by'olaba ebitusaana. Beera munaffe kuba tusabe nga tubisa mu linnya ly'Omwana we Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina bannaffe. Ate nga kitujjukiza nti ebyabaawo ku abo ate era naffe kennyini bijja tutuukako, kuba era bye bimu n'ensi bwe zityo ebyo ebyakolwanga mu mulembe ogwo, na kati era ensi bye zikola.